ate nze sigenda kulonda nja kulonda chairman wero si wano eyankolere buluwa ng'afuna passport tukwegayiridde bambironda tijja musango Kabata muvunana kibwe sironda kati akaluluko ka makulu nnyiri eggwanga lino tekalina makulu kuba era ne bwe naakawaayo bagambye bwe naakawaayo kagenda kukyusa ki mala biseera nze ndi musiru nze nagwako mu ttooyi emmotoka ezikagaba zooli ezikatwala gye mukalondera zooli oba mwabaki what kind of a stupid country ennyonyi ekatikka zooli and that is a fact bye mutaagala kuwulira tubibagambye emyaka 5 tusigazizaayo gumu amagezi gajje bwe gaba tegazze that is a fact oba oyagala oba toyagala mazima gafunire wano gawulire ogategeere byoyogera bino tobyejjuse jakika bwe yakutumidde kozeeki singa abantu bagabe bakukyawa amazima bakukyayira ku mazima obusubo oyina bwaki nedda toyagala mazima njagala mazima ennyonyi ekaleeta nekateekateeka yooli yagamba mukubeyo tuli emiliyoni ameka anamu n'okusoba n'agamba munkubireyo anamu mugattemu n'obufikkamu obwekyeyonoonero obw'okusuula era sente yazisayininga ati zigende zigula obululu ne batikka mu bokisi ennyonyi n'ereeta ne batandika okutemaatema obugende mubende obugende padeero obugende masindi era omusiru n'okeera n'osimba bakulikodinga liri pazo nedda that is a fact kati kyogamba abantu tebalonde kwambala ngule babyesonyi olonda ki mbaye ensonga kunindaga muntu oyagala kwogererewo omusawo nyina jajja wange okuva lwe tazaalibwa yatandika alonda Kawanga n'alonda Sebaada n'alonda Semwagere n'alonda jajja wange afudde aliko afudde munaku muzibwako magambugo nze sigenda Kabata kufa bwavu kangobe ekibye ekisikire mu lujja lwa ssula let me tell you Kabata abantu balirowooza ddi nti n'okuyimba mulimu ni ate kyobulanga abayimbi abasookawo byabasala balowooza mu batambuza taani okutuluma Kabata ani wano alina edduuka nga yaliteekako akagamba nze nguza beefuddisi bokka abajeema temujja njagala otambula Uganda endo yonna osanga akapande akaliko dipi mwekka mmwe muba mugula abajeema temujja era kati kankubulire obwedda abantu bebakwogerako nga toliwo obwedda abantu bagamba mbuwanyiize nnyo ku show ya King Saha mbolokuba abaana ba Nuupu tipu Nuupu yona yagipostinze bamulaze omukwano baguze tebo mbugwe tebakulabawo ate nze nekinfanyisa nnyo Kabata kirimu ekiti mu industry abayimbi kanti kuwebwe nti kubanga nze Katonda maama wange yanya ekimu kubambi byatasobola ate saamunenya bwe butasoma nenewuunya nnyo ate okuba omuntu eyasoma nga ffe abatasoma tumusinga okutegeera look Kabata abamu ku bantu abalemereddwa okuyimba mu music industry be basinga okumanya okuyimba nkaddemu amagezi gajje genda mu maaso abantu abalemereddwa okusucceedinga mu kuyimba yadde okumanyika ku kyalo kwe basula be basinga okuyimba
Leero no ngenda kusomesa abantu bamanyi Professor Pazo njagala tutambule mpola live eno tubeereko kye tuyigamu. Kabata ebintu bya Katonda bizibu. Manya yogera bintu byo. Londo omubaka omugagga waze toyina kyo musubira mu kyamaanyi. Si akuzaala agenda kwerira sente. Ate naye kaafuna katono. Anaakagabanya constituency yonna kamala. Teyekube konfuufu. Taavuge kulengira ova. Olw'okuba wa mulonda. Lwata agendeko Bulaaya kuwummula. Ayavuwale mu musekerere ng'avudde mu paalamenti.